Ye Pastor Bugingo munange avuddeyo n'asiima Alien Skin byonna byakola n'amwebaza mbuno yamukubira n'akayimba ka Pate era Pastor Bugingo avuddeyo awo n'akakolamu remix n'akyusaamu ebigambo awali Pate ng'ateekawo njiri yabuulira njiri kavideo genda kuba kabateerako awo byonna mubirabe byeyayogedde nga yebaza Alien Skin munange yetamuyita na Alien Skin amuyita mbusimanyanga Saabafanguuni bwate bwamuyita Saabafanguuni yamwogeddeko awo bingi era kavideo genda kuba kabateerako byonna mubirabe munange ne omuyimba amanyiddwako nga Mudra yavuddeyo n'atabukira Pastor Aloysius Bugingo mujjukire emabegako awo waliwo enjiri Pastor Aloysius Bugingo gye yabuulira ng'anyumya nga we yali yeegase mu Busiraamu yayogera bingi naye kyamugjayo ng'ate okumutabirira mbwera bamugamba n'omugamba buno obeera toyize Luwarabu mu myezi 3 ginene emyezi 2 Katonda asooka n'akusonyiwa nga byosaba biwulira naye omwezi ogwokusatu oba tonnaba kuyiga kusala Buluwarabu Katonda aba tajja kusonyiwa buso ebyo bye bimu ebyamugjayo mu Busiraamu mu myaka gya 1991 bye ebiseera we yayingirira awo Obusiraamu ng'agezaako okubeera Musiraamu naye nebimulema so munange yabuulira enjiri yayogera ebigambo bingi era okukakasa abantu mbuno yaliko mu Busiraamu n'avaayo n'abasomerako awo oba baziyita aya kuba siri Musiraamu sibimanyi nnyo naye nga bya Luwarabu so munange abantu bakwata akavideo ne bakatemamu ne batandikira awo ng'ayogera olwo Luwarabu ebyo ebintu bya Qur'an so munange ku kavideo katambudde nnyo era Mudra we yasinzidde okuvaayo okulabula Pastor Bugingo mbuno ave ku ddiini y'Obusiraamu buli muntu abeere mu ddiini ye Abasiraamu abeesonyiwe naye nga nze yafunye chance owulirizaako ku eyo video yonna nga we yabadde nze ndaba Pastor Bugingo yabadde taataakinga Busiraamu yabadde anyumya mboozi ye engeri gye yayingiramu Obusiraamu n'ensonga lwaki Obusiraamu yabuvaamu era n'okusomya olwo Luwarabu ng'agezaako okulaga abantu mbuno kituufu Obusiraamu yabugezaako naye ne bigaana bugaanyi naye munange nga buli muntu w'alina endowooza ye era waddembe okuvaayo okwogera ekimuluma n'ekitamuluma so munange ye Mudra engeri gy'ali Omusiraamu kirabika yalabye nga Pastor Bugingo yatyobodde eddiini ye era n'avaayo n'abakaawo bingi bye yayogedde era kavideo nako ngenda kuba nkabateerako waneeno mu biwulire byonna bye yayogedde so badia bu videos buno kambeere nga mbubateerako aka Pastor Bugingo nga yebaza Alien Skin ne aka Mudra nga alaga obutali bumativu bwalina eri Pastor Bugingo so badia bu videos buno kambeere nga mbubalekerako naye nga gwatanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge waneeno ku Melanin K News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako akadde ntekayo video obelenga tozisubwa ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddia era mbasaba temujangoko bamikwano so badia bu videos buno kambeere nga mbubalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba Saabafanguuni simuyinaako buzibu alina vasi gyayimba nga njagala egamba simanyi abalabe baffe mujira ne mutukeberako manya simanyi waliwo kapaati awo abinyumya akagamba kati nti mujira ne mutukeberako twajja kubalumya mutwe z'omu ku bantu abalumya emitwe mu Kampala kati Alien Skin yayimbirazi
bameka abakkiriza nti Bujinga alumya omutwe? Basi naawe genda obalumya omutwe mu linnya lya Yesu. Sirumanyi bulungi babaluyima naye naluwuliriza. Abalabe baffe mujje naye mutukeberako. Wangi batukeberako ati kwe bali balaba. Bagira ne batukeberako. Bazalibwa kubalumya mutwe. Ate nza wali pate ndekawo njere nze mbolera njere. Kubira Yesu engalo z'amaanyi. Yes, nja basabulanga bamugambye. Aliaga ni basabule. Njere nze mbolera njere. Vision night nze mbolera njere. Keranga lumu era ndemo njere. Nga bbiri mwatu ndemo njere. Nga ssatu era ndemo njere. Night prayer ndemo njere. Twazalibwa kubalumya mutwe mmwe. Kubira Yesu engalo z'amaanyi. Naye olaba enjiri bw'ennyumira. Bali mu night prayer eguddewo omwaka mukubira Yesu engalo ez'amaanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owekitiibwa Pastor Bujingo osibye oteyo ssebo kulamusizzaako owekitiibwa. Nsuubira oli solida nshata nga bw'oyagala obba. Kaakati eno ensonga ndalamu ku nsonga ya ddiini yaffe tetuwalampa ffe eddiini z'abalala. Twandisabye naawe oleme walampa yaffe. Tosobola atandika soma aya za Mungu mu ngeri ya kunyooma kumanyiira kubanga ffe tetusobola genda ffe ne tudiisinga ebintu by'osobola ki by'osomesa kuba ne Bayibuli wagizolera. Kati gw'ofuna obubaka bwo era n'obugamba abantu ffe ne tutagambayo. Ate gwe n'ojja mu bintu bya Mungu n'obeera ng'obizoleesa ate ki omumwa gwo. Ekitiibwa tukuume ekitiibwa, buli omu awe munne ekitiibwa wekyo tujja okwewa ekitiibwa kuba kati nze ani akugamba time eno. Naye tetwagala kujja sabako naawe Mukama waffe. Tusaba gavumenti ewulire ekintu kino. Eddiini kintu kikulu nnyo. Era eddiini buli ddiini eweeginnewaayo ki ekitiibwa. Twagala mirembe kati. Era omukulu oyo agambibweko ojo wakisoboka yetondere n'abasiraamu abasobodde. Salaamu alaikum.